Eyakatweyungako naawe akyalinange mu programu Owulira Eddoboozi nkujjukiza nti tuli Mayuge ku kyalo Kyando ku kijjukizo ky'omugenzi Hannington James eyattibwa ng'ennaku z'omwezi 29 Oktoba 1885. Tuli mu kujjukira omwoyo gwe awamu n'okumusabira. Kulisa mu bulango bwa bakama bange katweyongereyo n'okusinza okw'abannaffe Abakristaayo. Nagange bandeta Sheikh Nassan ndi musomesa Peterson Primary School Mayuge District. Mbaye ndidi wano ku mukolo guno gw'ebyafaayo kidukizo kya Bishop Hannington era nga ndese kwaya Kwemba. Ekifo kino twebaza gavumenti nti ejire nga ekigemaku era nga ekoba nti eri kukuza ebifo ebyobulambuzi. Kyando eno okuva enuma eyo eba eri wansi era nga tuli mu nsiko nga bwe tudda ku mukolo ng'oti guno twagaanibwa mu nsiko. Twafunda buvunde aye bwe twagaana nga already gavumenti egemye etayiremu esente ekifo kitendeke bulungi era bali kulowooza n'okuzimba agasingawo. Twebaza tufuna challenges zino ekifo kino tukubiriza abantu twongere okugemera galala nga abasoga kuba mperano eby'obuyondo bikaali bibi kuba okusooka ensiko ekatuli kumpi omuntu yeyambisa ifo ky'okujja abantu agatuufu yajja mu nsiko perano toilet tuliwona ndala yonka aye tukungana gano thousands of people abatasobola kujja mu nankani on one toilet with on two stretchers. Tukubiriza abantu b'ekigemaku district officials abantu bakulembeza ababuli madala tugemere galala olw'okulongosa ebyobuyondo mu kiseera kino kuba mperano omukolo gubaireko olwaleero aye tuyambibwako ne speaker eyasobola okututeerawo temporary toilets. Etegeeza nti dino diri temporary omukolo guweirewo byonna diweirewo ekifo kisigaire with only one toilet. Please abantu b'ekigemaku tugemere galala ensonga eno tugikoleku tukuuma obuyondo era tube balamu ekyo n'ebyange. Tumanyi nga gundi Ismaili we yakowera n'atuula bw'ati weewaape oluzzi lwa Zaamuzamu abasiraamu ge bagenda ne batuleetera e Makka nange Hannington wano we yanywanga nange nina okugatwalako. Kakati omukolo guno gwa Bishop Hannington gwe tubaddeko leero yali mu mubuulizi wa njiri omulabirizi wa Eastern okutuukira Bbuga Zaire. Kakati bw'atambula ng'ava mu Eastern obwaka bwa Kabaka bwa Uganda bwali tebwagala muzungu yenna ava mu Western kutuuka eno nga mulamu. Kakati bwe yatuuka mu mbuga ya Luba Chiefuluba wano e Kyando Chiefuluba n'atuma abambowa okugenda mu lubiri lwa Kabaka Mwanga ebiseera ebyo Uganda e Mengo. Bwe baatuuka ne bamubuulira omuzungu nti ali mu kitundu kyabwe gwe bayita Bishop Hannington nga mubuulizi wa njiri. Kaakati Kabaka Mwanga olw'okuba nti yali awakanya egidiini mu biseera ebyo kyeyava n'abagamba nti mugende mumutte okutta so kikuta. Ne bakomawo ne bakwata omulabirizi oyo Bishop Hannington n'abagoberezi be 48 ne babattira wano e Kyando. Kale olunaku luno olukulu nnyo buli mwaka bwe gutuuka ku lunaku lwa leero nga 29 Oktoba tujjukira okufa kwe ne tujjukira n'emirimu gye yakola wano e Busoga ne mu Eastern Uganda. Tanya
atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus his Son, and give him the glory, great things he has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, and to every offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus his Son, and give him the glory, great things he has done. Great things he has taught us, great things he has done, and great are rejoicing through Jesus his Son. But pure and higher and greater will be our wonder, our rapture, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus his Son, and give him the glory, great things he has done. Sanyusa nnyo gwe omulabi wange abadde nange ku programu ly'eddoboozi okuva we natandikidde nkwebaza okuwaayo obudde n'osabako nange nkujjukiza nti mbadde ne bannange abakristaayo wano e Mayuge District ku kyalo Kyando ewasangibwa ekijjukizo ky'omujulizi eyasookera ddala James Hannington eyattibwa mu 1885. Omulabirizi Michael Kyomya okuva e Busoga ng'ayambibwako ababuulizi abalala atuwulidde ekigambo kirungi era batuyisiza bulungi mu kusinza kuno okw'okujjukira n'okusabira omwoyo gw'omugenzi ono. Wabula mu buli ngeri, Lukia Nakadama minisita atubuulidde n'agamba nti gavumenti yatongoza ekifo kino okukifuula ekyobulambuzi, n'olwekyo gwe mulabi wange abadde nange nga togendaako mu kifo ekyo nkusaba otandulire ku bigere ogendeko mu kifo ekipya olabe ebipya ebiri eyo.
amayinja g'onoosangayo ensozi ennungi obusisiro obulungi era ojja kutuuka mu kifo ng'olabira ddala nti waliwo embeera ennungi waliwo mwoyo waliwo katonda yennyini n'embeera ey'okukkiriza etusobozesa okuba nti twekuumira mu mukama twebaza abadde nange puroguramu ly'eddoboozi fundikiriddewo puroguramu yange wabula nga sibadde nzekka mbadde ne Josephine ku kamera Sise omuteesiteesi ate ne William agatta ebifaananyi kusibulidde wano tusinkane Sande jja beera bulungi bye bye